kakati lagadi nayo ku myaka gy'oyina oyina n'abaana abatuuse okukuleetera abasajja abakuyita basezala naawe osabiriza gw'omu ku bantu abaagobeddwa naawe ne bakugoba omusajja omukulu n'oswalaswala wenna omusajja omukulu sali musale n'akera ku makya n'akuyita mulagadi yukam naawe nojja ne bakugoba kuswala nabaki okulagadi kooliko luyale wenna waswadde si gwe munene si gwe alina ebipale bino bizigido herepumi bannange n'oweebuuka wenna toyina wadde wasigazaamu akatiibwa okusabiriza ne wano baabagamba omusajja ayimirira n'abagamba bannange bitone byammwe musobola obyeyambisa mu ngeri endala ne mbifunamu muve mu bintu by'okusabiriza akakenzo ne kamubuukira akasajja oba butagendako ku ssomero ne keeyogeza yatugambe tuli basabiriza naye nga yali abalabula ku kino ekyokuba weebuula abasajja abakulu kusabiriza omusajja atuuze obbaga nti ku makya aba yakasinkana one kawungeezi ng'ono ne mwenna bamenye mwenna mwayimbayimba dda music industry webanga omuntu gwe mugamba nti akyasinza okuyimba kamyo tasobola kwesasulira sente za bujjanjabi bukadde 360 nga tasobola zeesasulira kati olw'omuyimbi atandika obutandisa aba agenda kujjawo akakadde ebyo ebintu temusobola kubiraba naye bawoza bibiina simanyinza akulira ekibiina gundi omuntu nga kamiliyoni nga tasobola kwesasulira bukadde 360 ng'ate gwe oyita legend kakati mwe abasigadde muba mugenda kukola mutya Fagadi wenna n'ovaayo n'ekiwatu kikulinga essabo kinene bwekitino n'olyoka otirima ng'ojjanga bakuyise nga bayita akaana akato byebyo omusajja bye yabagamba musajja alengerera wala naye leka nkubuulire gw'omuyimbi teriiyo muntu akulabanga musiru kusinga basajja abo the moment we weetwalayo bagamba tuleeseeyo embizzi endala bakulabira ddala ng'oli mawubi mululu bagamba buno obusajja kabuli bwe babalabanga bwegonzagonza bagamba laba buno nkubuulira tubagamba mugatte amaloboozi gammwe tutaase eggwanga lyaffe muli mu mululu mu kukimakimayo obusentesente mubuliddwa kyakulya kati onnoonya nkukolere ki suuna onnoonya nkukolere ki mbuulira oli Museveni President Kasita yagambye Museveni am coming for you Museveni yatuukidde Mbaale abantu kye baakoze Museveni Mbaale yabaddeyo n'abantu be 7 n'ekifulu kya gulabiti ekyasemba kyamusinzeeko ali wali eri avumbeera ali ati bagamba muzeeyi buubira ku bantu nkubuulira tewaliiwo kye mugenda kutuukako kirungi abaweesakko n'abagisaako ddyo ekyo nkikubuulira tewali kye mugenda kwekolerawo nze mbabuulira omululu gugenda baswaza buswaza nakuyita mu bantu kubalabanga bali bangwe tewaliiwo kyamakulu nnyo kye mugenda kukola nze mbabuulira ensi mugiraba abasajja bagiryanga busaanyi bagisaanyaawo mwe musazeewo okukozesa mululu gwammwe kwefuula mbwa nti mwe musobola okuyamba abatemu batutemule mwe mugende mulye genda kawunyire eri obuyindo gwe suuna nammwe buyimbi mmwe mwenna n'abalala bonna abali awo abali ready okulya ne Museveni muganda wange oyo Museveni tabaagalangako Museveni atulugunya ffe era akolagana nammwe kubanga akimanyi nti waba atulugunya ffe mwe musobola omuyambayambako naye the moment wamaliriza ffe mmwe baddako ate mmwe asenza busenze eri lusi bisiraani mmwe asenza busenze eri n'olaba ebisajja ebikulu bimisaaki n'olaba ebisajja ebikulu bano bisimanyi bulonadi mayinja n'obutunulira ogalengera buno n'olaba obusajja obukulu buno busimanyi David Lutalo bonna n'obulaba nga bukola ebyekisiru n'oga kalerengera ono abuliddwa kyakulya kiki biki ebibagoba ffe tugenda ne twebuuzaawo ne tugala naye bano bannaffe abalaga enjala okutuuka ku kino biki ebibagoba mu butuufu abasajja abakulu abalina n'ezifamire n'atuuka eri naye ayimbayimba ogamba bali bafa ku nnyimba zammwe ogamba bali baagala bali tebali baagala bali eribo baagala kunyunyunta ggwanga limalawo nammwe temuli mu pulaani zaabwe eri eggwanga balyagala mu mikono gyabwe n'abantu baabwe temubangako bantu baabwe ekyo nkibabuulira temubangako olaba ebisajja ebikulu omululu gubifuukidde omululu n'ogamba bino kati kano kiki ekikagoba biki ebibagoba
mwina bajja bamama bammwe nti be babaloga kiki mwe mwagala tumanyira ate bumanyizi musimanyi mukubira gundi ne gundi tukwatagane ani agambye nti bino ebintu biri personal kiki ekitugatta omuntu gwe mmanyi nti mukyamu gwe mmanyidde ddala nti mukyamu nga totya naye ni mujje muteese tuteesa kuki sajja wano kuzannyamu tetuli mu muzannyo wano nze siina gwe nteesa naye gwe mmanyidde ddala nti mukyamu siina siri mu bino kwogeramu bwogezi temummanyiira nammwe kati ki ekitugatta kati olwo ki tuba tulwanirira omukyamu yennyini gwongamba ate tukwatagane naye nkwatagana naye kuki temutumanyiira bantu mmwe ekintu kye twagala kiri simple twagala situla ku kutambula tetwagala mu muzannya abakyamu be tulina tubamanyi teri atabamanyi n'ebikolwa byabwe bimanyiddwa yimirira ogambe gwe kiseko oli mukyamu tukitegeere woogwa naye ebyokuddamu ebyo bannange mukwatagane tukwatagana nakinga ebitwawudde enkola ya bintu ebitwawudde byebyo byetukkiririzaamu nze njagala kujjako Museveni bye tuliko wano siri wano kufuna mikwano kunoonya kunjagala okitegedde temutumanyiira nnyo temutukkakkanya ate nammwe temutufuula balayisi mbu tuli wano tuwoggana mu bwoganya olowooza bino biri personal nkwatagana naye kiki ekitukwataganya ebitugatta gwanga wabeera kuganga tujja kukwatagana bw'alivaako tetujja kukwatagana nze sigenda kukwatagana naawe nga nkulaba ebikolwa byo mbimanyi sisobola sibangako musiru mu nsonga zino tebakulya ebinusu laba nnono nzoga abankangakanga muddawo munkangekange mbusimanyi gundi agambye bwati kale muyimirire mwenna muyimirire mwagala tumanyiira ebitugatta gwanga Uganda bw'oba ogattako oli nange oba nkumanyi oba sikumanyi bw'oba otoolako toli nange Gasiya nkulabe ng'otoolako mbu kati nkusekere abantu tubagamba amazima tutegeere we tuyimiridde so si kutambula butambuzi na Gasiya gwe tumanyidde ddala nti miziina giri wano mu sitwago gyonoona bwonoonyi emiziina gye tumanyidde ddala emiziina tumanyi byonoona bwonoonyi mwagala tumanyiira mmwe mbu mujje mukwatagane mujje mutule ne gundi tewaliiwo gwe ntukwatagana naye wenyimiridde mmanyiiwo ekyannyimiriza okwogera nagamba situlage nafuye mu diaspora ate tumanyi ebinafuyiza struggle n'abantu tubamanyi n'ebikolwa byabwe tubimanyi bwe batetereeza se tuli nabo nze siri nabo temumbuulira mugende mu struggle ezammwe nze boyi ndiri wano kujjako Museveni si katemba temunziza mu katemba wammwe wamma temutumanyiira nnyo ate nammwe temutumanyiira nnyo mbu mutuyita mumpita temumpita kukakkanya na muntu yenna temumpita wano mbu mujje tuteese n'omunyampi gwe mmanyidde ddala nti oli munyampi naawe mulowooza obwongo bwange tebukola mulowooza tuleka tugende n'ekisero oba tugenda n'ennyanya 10 tugende nazo naye nga tulese ebivundu naye ebivundu byonna tudde tubeesibeko wano musimanyi tetwawukana Gasiya abanyampi ebikolwa by'omuntu nga tebigattako mu mugambe nti gundi gwe togattako otolako butozi muyimirire mugambe abantu amazima ni muliawo mwina mwekiriranya mwenna mwefuula mbugundi ajja kunyigira simanyi wano bajja kunyigira mwe banamboze situlago gye tulimu sijendimu nze sijendimu zaake situlago gy'olimu sijendimu sijendimu muwanga kivumbi situlago gy'olimu sijendimu ekyo nkikubuulira okitegedde mpuuga abendi bwanika situlago gy'olimu sijendimu simanyi bano babeesige situlago gy'olimu sijendimu nedda abantu tubagamba amazima tumanyi we tuyimiridde basse mu juŋŋanda situlago gye mulimu sijendimu nze sijendimu mugende mulimberimbe eri bali eri abalala ate oŋŋamba otya twegatte mbu mujje tuteese kuteesa kuki mwagala kutumanyiira bumanyizi wano olowooza Museveni gwe twogerako tetumumanyi Museveni atutte nga ffe tuzze emizannyo zannyo bino ebyekisirusiru tetwagala kamanyiiro nammwe abantu mubagambe batereeze bwe baba tebatereezezza bakkubwa mpozi jangu nsaleko omumwa ekisobola okunnyimiriza kiri ekyo jangu nsaleko omumwa jangu ogusaleko kale mwagala tumanyiira wano teri kamanyiiro bye tuyimiriddeko tubimanyi ne bye tukola saawa zino we tuyimiridde tumanyiiwo bwe muteetereeza boyi muli bakkubwa mwe bakawuma mwetereeze mutereere ekyo nkikubuulira mutereere mwenna kale omuntu omu kale ayimirira ajja ŋŋambe oli anyimirira gambe nti anti gwe bumalu bano bagambako ngaani nze ndi munna Uganda boyi temutwasamira wamma mwagala kummanyiira mmwe
mwagala kutumanyira bumanyizi mmwe mulowooza tuli wano kuwogganamu mulowooza tetulina byakukola mmwe bwe nayingira ku crypto business nasanga bagayi bangi omanyi bw'oyingira ekintu kitandika okuexposinga eri abo abakola ki abakikola kati bagayi be nasanga nga be bamu bagayi ababeera wano mu comment section yange nga banjubisa ku live banjubisa basindika ne request ku byembandiko ne bajja ne bakola submission ku byembanjogerako nyagana yeggwe nga muli babi nobeera nga obadde mu bintu bino for a long period of time notambuusa naga nti munaye muli bazibu munaye muli ba big tiktoker omu ku bagayi gwe nalabeera ne neewunya keke atera okubeera wano mu comment section yange abamu nkakasa mumumanyi nemuga nga muli bazibu sebo ne mutatubuuza ng'aseka busesi abalala batutya baga mwe mujja tugaa tuli baffere ne mubuuza wali okuteka ku haki y'omuntu nobeera ng'ogiridde mu bintu bino nti nga kati kyekikuyimiriza okukola ekintu ekituufu nga batya bino be batya naye kati bano tebakukooya kubanga balina obuzibu bumu ye buli bumu ekisooka babamye information ne baba denying information kyakubiri they are very lazy to look for information ekyokusatu bababbye kati mukubabba balina trauma kati mukubeera nga balina trauma buli kyalaba n'ekituufu ne bwe kijja akitya kati we bojja gguluba naye ekyokuna mulimu abamu nga tebamubbye information asobola gisachinga naye nga ye yamanyira kuliira kaguwa kampi nga ne bw'omusongera n'omuga tandulula ku muguwa ogaziyegaziyeeko ku ndyayo ogenda olyeko eri ku muddo oguli fresh nga ye yamanyira ogwo ogugwe mwalinyirira mwakola pupu kati ale n'amala n'alya kati nga ye yajjudde nagisi ye kennyini nagisi mwerere kati oyo oba ogenda kukutuka naye but don't mind them don't mind them naddala ng'okola ekituufu genda obuusa abantu so tauba bw'osanga ebintu nga bino tebikudiscouraginga bw'oba otegedde ekikwatagana ne crypto twala abantu genda osomesa abantu gwe naawe atamanyi crypto business bw'olaba agikola mubuuze bakikola batya with caution takujjaako ssente yo bw'atereeta engeri gwe gy'otabitegeera bulungi nze kakolera alina kukolaga kyakkola buli omu gw'olaba use them naye bw'akusaba ssente noonya awali engatto zo yitamu ayina kukubuulira nti application zino eno zombi Binance ne ongikozesa ntya gw'atabimanyi genda ofune financial independence tauba bakuyita omufere oba yenna yenna abikola bakuyita omufere just be a proud omufere era oli omugaye nti yes ffe tuli baffere n'obufere tubukolera ne ekoni nti ate mutya nti anti message gyembawa ne ekoni bye bigambo bye bimu byakola ki byayogera. If people don't see the future of what cryptocurrency is, let me just give you a small example. Okay. We all agree that everything in the world is going digital. Now, I'll compare everything to the music business. I remember when I first started in the music business back in, I don't want to say my age, but I'm pretty old now. In the beginning of the music business, before I came in, you had 8 tracks, right? Then from 8 tracks, you had vinyl. Then from vinyl, you had cassette tapes. Then from cassette tapes, you had CDs. Then you went from CDs to MP3s. Then you went from MP3s to streaming. You can see how it went straight analog into a full digital overplay, right? So now let's just say finances. Okay, in the beginning, you had cows, sheep, cattle that you used to trade. Then it went from cows, sheep, cattle to anything physical that had some kind of value. You went from that to gold and silver. Then you go from gold and silver to actually paper. Then you go from paper money to credit cards. Then you go from credit cards to bank wires. Now you're going from bank wires to cryptocurrency. So if you don't see the evolution and how things are going digital, you're already far beyond and behind. So you have to know that cryptocurrency is the future of finances. So now is the time not only to educate yourself, but to now start setting up your structure to where it can accept crypto as you're moving forward so you're not left behind. Ensawo wekolaki weri kati oli bwakuyita omufere ogenda omutunulako noga kati ono bwamala okulya kukumba n'alya biliyani n'alowooza ye kati ensi awo ekoma wakoma okutegeera yalowooza buli kimu we kikoma. So stand out from the rest. Oberenga gwe eye opener
eri abantu abalala mu kaseera gino emizina zina girigenda okubuuka agenda okujja okukunoonya aga nti tauba nali nina ebintu nakuwulira oyogera ku kino nekulira nga oyogera ku kino nalowooza nno byakusaaga so kompitire mu kikola kitya ng'omugamba twala eri enagisya ojja kuba tokyalina budde. You will be a happy man oba a happy woman. Yes, I'm telling you. Omanyi bannayuganda bano balinga mbuzi. Embuzi ogisiko gitwala okulya nti bane wano kakutwala ogenda oli esimba obugere bw'emabega n'obw'emmaaso. Bannayuganda abamu yerevu y'obusiru kwe balinga mbuzi kyokka ate olugituusaayo n'erya naye ng'ate ogirese ewalira awo abamu we bali. Kyovula nze bw'ŋŋamba nti olinga embuzi kinnuma kusinga ebivume ebirala byona ati apitopa olinga embuzi nga ono ng'atanvumye nnyo obusiru. Embuzi gy'otwala okulya n'eryoka esimba obugere ati naye bw'omala ogituusa eri tezira erya. So bannayuganda abamu bwe bati we bali babadinayize information yensi endala awo zaavaawo dda zitandise n'okuteekamu ssente bannansi baazo. Otunulira Dubai eteekamu ssente bannansi baazo basobole okuyiga crypto. Abeewaffe nawulira statement ya finance minister Manyi ne Ganzigwa. That will be the next one. Sijja biwanvuya eyo nayo tujje tusaguleyo abantu bategeere nti eggwanga lyaffe lidinayinza abantu ki information lwaki tebaagala bannayuganda bafune financial independence. Yes, I'm out.